Saba musiba sanyufu eri omukulu Edrisa Musuuza bamulangidde nti omukyala yamuloga. Mbaniriza mwena abalina fakadde nga kano. Yes, kansuubire nti ukimu kitambula bulungi ate nga nawe gy'oli oli bulungi. Omukutu oli gumu gwokka NCK TV. Gwali atana subscribinga ke kaseera obenga subscribinga ku channel yaffe, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, sako n'okubanga oleka comment yo. Ebisigadde byonna buterevu amawulire nja kubanga ngakuwa era nja kubanga ngakutuusaako. Munnange nga bagamba nti oluusi ebintu ebimu nti waliwo okola ekintu mboluusi abamu ne babisanyukiramu ate abamu ne babinyigiramu. Omukulu Edrisa Musuuza we yavaayo n'abanga ayanjula oba ayogera mu butongole nti omukyala Fiona Nyamutoolo mukyala we abantu bangi nnyo abaasanyuka era mwe muli n'ono owakirya music UG yapostinga n'atuuka n'okugamba nti essaawa eno kakati nti Eddie Kenzo omukyala gwe yafunye nti asuubira balongo nti kino kirekawa Rema ne Amuza nti yayogerera Eddie Kenzo amafuukuule n'amuyita amannya nyasemyekozo elavuniga nti naye yamukubyeko ekibaati omwana n'amuyuwako minisita era yajaguza nnyo naye ndowooza ebintu byonna nga we bitambula ndowooza waliwo ebituuse n'abanga kati nga takyanyumirwa oba ndowooza badde ayagala bibeemu engeri gya Eddie Kenzo gy'akolamu ekintu nga si kubanga oba simanyi nnyo naye komenti yo gye yakoze agambye nti mbakadde nga kano omukulu Edrisa Musuuza yandibadde akakozesa kubanga overshadowinga ba musicians ba Nigeria n'abeera nambeemu ku lukalu lwa Africa. Agamba nti essaawa eno etwogerera kakati abayimbi ba Nigeria beesuddemu akambayaaya bali mu kwerwanyisa ate nga kituufu essaawa eno abayimbi aba Nigeria bali mu kwerwanyisa abayimbi abanene Wizkid, Davido, ani Rema, ani omulala awo bali mu kwerwanyisa Burna Boy bali mu kubanga beeyogerera ebigambo ebisongovu era nalabyeko omuyimbi omu omukyalo mu Nigeria nga postinze n'agamba nti naye ndifa abayimbi abakyala ffe tuli kuki nti nammwe muveeyo naffe twerwanyise nti tweyogerere ebigambo twekube nti oba music ajja kuba ng'atereera nti tolaba bannaffe abaami nti batandise okubanga beekuba nti kati music nti balinga ekintu kyabwe bakitadde ku level endala nti naffe muveeyo naffe tweyogerere ebigambo twevume twekube nti oba oli awo naffe tube nga tutumbula music waffe. So ekiri mu Nigeria essaawa yakakati abo abayimbi bali mu kubanga beeyogerera ebisongovu. Nalabye olunaku lw'eggulo waliwo kyati gye baaliko Wizkid ne Rema oba Rema yakomentinga ki nagundi Wizkid n'aba ng'akomentingako ng'agamba nti nze sikyatinga n'abayimbi abasayiningibwa influencer kwegamba ng'agamba nti Don Jazzy nti ze an influencer mboyo influencer si muyimbi. Ekintu ekyo kyakola bubi Don Jazzy na unfollowinga gundi Wizkid nabadde mbifolongekaawo olunaku lw'eggulo yamwanifollowinze naye nga lwa comment gye yakoze ng'akola ku comment ya Rema. Jjukira Rema ali mu eyo gundi ya oba ali mu rebe ya Don Jazzy nti mbu yayogedde ekigambo ekyo n'ayita oli nti influencer kyamunyizizza nnyo n'aba nga amwanifollowinga. So entalo nnyingi nnyo olutalo lwa Burna Boy ne mukulu Davido olwo lumanyi teruggwa lubaawo era nzijukirako nti ne mami wa Burna Boy yatuuka n'amuggyako essimu n'amugamba nti ajja kumala ebbanga nga tali ku mitimbagano mpaka lw'anaayagalira lwalimuweera essimu nti mpaka ave mu kulwanangana aleme kulwanangana ne Davido. So ye ono kiri yagambye nti kano akadde mbu Edrisa Musuuza yandibadde akakozesa
ye n'aba mu music n'akuba music n'atalaga ku lukalu lwa Africa lwonna n'abalyawo n'asigala nambeemu naye agambye nti ekyewuunyisa musajja wattu ali mu laavu era agambye nti mu butuufu nti Nyamutoolo yaloga Eddie Kenzo nti kubanga kati ekimuli mu bwongo laavu yokka nti era buli gy'alaga Nyamutoolo ye atuuse n'okugamba nti kirabika omukyala oyo yaloga Eddie Kenzo nti kubanga mbu omukwano gw'alina naye bambi musajja wattu yatugamba nti abadde aludde nga talina mwagalwa mu bulamu era n'atugamba nti mumusabidde nnyo era mwebale kubanga mumusabira naye n'afuna omuntu gw'ategeera era n'agamba nti munnange talina ngeri gy'asobola okuba nga akyebaza Mukama Katonda okubanga yamuwa omuntu gwe basobola okuba nga bakwatagana bulungi omuntu gwe basobola okuba nga byabwe babikola wamu gwe taswala n'okuba nga ayanjulayo mu bantu nti bambi si ddogo nga we mulowooza mbu mukwano gwalina omungi eri omukyala we oyo Fiona Nyamutoolo nti naye mwe abasinga obungi mutandise okuba nga mumwogerera nti nno okusooka yali tayagala kubanga ebintu bino abiteeka mu public nga yeewala ensonga ng'ezo bwe zityo nti naye ate ebbanga ttono bwaviiriddeyo kubanga ate akola ki abyogerako mu bantu ate abantu bavuddeyo ne baba nga batandika okuba nga bakomplaininga kyagambye nti mu butuufu byonna ebyogerwa si bituufu naye nga ye ali nnyonnyonyo music we era agamba nti talina ngeri yonna gye musobola okugamba nti oba yava ku music akyamuliko era nti bya planninga bingi nnyo byagenda okuba nga akola nawuliddeko nti waliwo ne tuwa ezimulindiridde mbwe ezimu yasobodde okuba nga azikansolingamu lwa nsonga emu oba endala byonna ebiri awo era ne festival eri mu maaso awo Eddie Kenzo festival nayo ajja kuba nga agikuba so ndowooza advice ennungi ey'okuba nga akozesa omukisa guno oba opportunity eyo nga Banigeria bali mu kulwanangana nga Banigeria bali mu kwekuba enkokola nga bali mu kwevuma nga bali mu kwetwala akagwireyo okubanga oba kaguddeyo okubanga ye abayitako abeere Africa's #1 waliwo gaye olunaku lw'eggulo yabadde agezaako okubanga analyzinga ebintu bino nti kyewuunyisa nti Abannayuganda balina engeri gye boogereramu Kenzo talina talenti talina music ayimba bintuntu tebirina mugaso nti naye ate wogenda ebweru nti Eddie Kenzo bamutwalira ddala nga ki omuntu ali talented ne music we yatuwadde example nti muleba oluyimba lwa Styalos nti wano mu Uganda baali bano abagezaako kubanga banalizinga music nti bakuba oluyimba olwo wansi ne bagamba terujja kuvaayo biki nti naye oluyimba luno lwali already nga lumaze okukwata ebweru bw'eggwanga emitala w'amayanja eyo yonna nga lufuuse hit nti lwamala kubanga lukola bulungi ate Abannayuganda ne bamala ne bavaayo bakola ki ne balyoka bali acknowledginga so agambye nti yadde agezaako okugamba nti waneeno mu Uganda woba tolisted abaffe bennyini bayinza n'okusuula nti era wobanga ogwamu mangu essuubi nti oyinza okutuuka kumaliza nga tulina kyeweekoledde nti kubanga Eddie Kenzo bamwogeredde biyimbayimba nti nga woolaba bwe bagamba ba Gravity omutujju bayimba biyimbayimba bakoze batya nti naye ate abalala bavaayo ne baba nga basiima ennyimba gyabwe ze bayimba so yeyo oli naye abadde n'opiniyoni ye okugamba nti omukyala yamuloga naye ndowooza akyogeddeko bwogezi si bituufu era nga Eddie Kenzo ekimukozesa ebyo ali mu laavu naye nga kimanye nti ne music era kyamulowoozaako era kyakubira ddala abantu music mugamba mutya mwena omukoto guli gumu gwokka NCK TV gwatanaba kusubanga osubscribinga ke kaseera obenga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga saako n'okubanga oleka comment ebisigadde buterevu tukyakomawo amawulire gakyali mangi nnyo temuvaawo